Akati, mukama wange. So, you feel Council Nalukola want to work for Kawempe. Give me 2 reasons why you write off Council Nalukola. So, ngabiru write you writing her off. Yaksta sandi yagadde nnyo oboli awo ku discussinga muganda wange oyo. Ensonga zino tuzikwase bantu oboli awo tubawo omukisa bamu discussingeko. Abantu be Kawempe Ati waliwo omanyi mu politics. Yes. Bagamba owebanga utayomukira tewebika. Yes. Nti oyinza okubuusa kuba Kawempe. Munaye munafiirwa omukisa guno kino kiyinza okubutatuukirira. Teba blackmail, but it is more of enlightening your naye voters. Nze ng'omuntu Jackster ndi nnyo ku muntu waffe wa bulijjo. Bano abavubuka abasuze enjala. Mama alidde akatogole era atasobodde kulya katogo nkya. Mama atawanyizibwa KCCA. Mama atasobodde kubeera nti oba oli awo afuna zi mama kits mu malwaliro. Abo be bantu bange bendimu. Era kyova olaba nze embeera zange mba nnyumba ku nnyumba, ghetto ku ghetto. Okitegedde? Ekitali ate ku muganda waffe oyo. Ate ye muganda waffe yali nnyo. Ali uptown. Yes, ali uptown. Ate Kawempe. No. Andi kakati kilasi yesi ye Kawempe. Kyokame Kawempe muli banaku nnyo teri bagagga. Baganda baffe. Kawempe ejjudde emyala muganda wange. Tosuulangako myala. Beetaaga omuntu agenda okwambala buutu sakkirira emyala. Hello. Yes, oli otya mukwano? Bulungi ssebo si otya nno ssebo. Kaakati amannya gange bampita Jackster wano ku Terefayina. Bannange empangudde neeyanzizanya meseji nagirabye dda mwebale nnyo mwebalire ddala alhamdulillahi rabbil aalamiina. Baraka Ralph Fekum. Wangi? Baraka Ralph Fekum. Siwe boogera? Yes. Mwebale nnyo mwebalire ddala alhamdulillahi rabbil aalamiini bannange. Bakuyisaani mukwano era osinzidde wa? Nze bampita Natabi Shadiya ndi wano eno mu Kiteezi. Gy'owangulidde ssente? Yes ssebo. Zituuse emitwalo 10. Zituuse nazirabye dda bannange ndira wano ngenda zijjako. Ogenda zikozesa ki? Ngenda zikozesa kwongera ku fiizi w'abaana. Kale nkwagaliza buwanguzi. Thank you so much. You're welcome. Kale kikwana. Okay. Waliwo wokubiri awangudde. Tuwadde babiri. So let's do them chap chap. We tuba tufunye omulala Berry. Tash kati ye producer wanono. Tash mirimu jo. Tash ye producer ngambe n'owokubiri tumuweere ddala. Berry, are we ready? Oraba okuddiza guba mwoyo. Okuddiza guba mwoyo. BBS njala okubebaza. Okuvaayo nemuwa abantu, you know. Capital kati yo capital mitwalo 10 capital. Yes. Sagi box naffe tuba tuwa 10. Kati muina njawulo na bwono. Yes. Kati Jackson omuntu yenna akwesimba kwawe wamu. One thing why I'm... Hello? Hello? Wangi. Osibye otya nnyabo? Bulungi ssebo. Amanya bampita Jackster wano ku Terefayina. Ssebo. Mami ofunye ku ka message ake sente ku simu yo? Yes ssebo. Ka sente mmeka? Ntwalo 10. Ozanya akazanyo ka bwatula bingo ku BBS Terefayina? Iye. No wangula. Wangi. Owangudde oba towangudde? Empangudde. Katonkubiddeemu kaluulu kalaga nti owangudde. Nakakubye dda. Sente ogenda zikozesa ki mukwano? Okwongera wade ka bizinesi kange. Ka bizinesi. Osinzidde wa? Busaabala. Osimbidde wa ne Busaabala? Iye. Kale abantu bakunge nabo bongere okuzanya nabo bafune omukisa. Kale, thank you so much. Olwobudde banaye ku Friday mwe naba wangudde. As long as you've played, you are qualifying for the draw again obera ku Lokutano okuwangula pichi. So namwe mwongere okuwangula. Thank you so much. Tasha ngambye gubadde mulimu gwe. Fe tubadde tumaliza. So mukama wange nga tumaliriza sibula abantu abatulaba. Tasha kajje naye ndowooza tujje tusibula agenze kale. Yes, abantu baffe abakawempe North, abantu baffe abesimi. Twagala okutwala omukisa guno kwebaza BBS Terefayina kutuwa omwaganya guno. Omanyi nti bwe muvaayo airtime ne mutuwa. Yalinga nkola yamwe ne ku Mr. Update era naye yajjanga wano ne muwa. Yes, nkwagala ko wamumpanga bulwe nkube simu namugabanga era kati BBS yemwe era yendeese ekolaganya wamu n'amaanyi g'abantu ne tusobola okubeera ntubaweereza. Tugenda kukolera ddala ebintu ebyewuunyisa mu nnaku zaffe 10. Era bannakawempe North tubasaba ennaku z'omwezi nga 13 omwezi ogujja tukirira obuboxi Luwemba Luswa Muhammad ye answer kye kitangala ky'abavubuka mu Kawempe.
Kale, thank you so much. Let's call it a day. Florence wagenda okusinziira mwongere okuzanya. Alex mumuwagire omusajja ono. One thing I like about he's a young man, and those that have seen my podcasts, I'm encouraged. This is our generation, guys. Byaddala muwa abavubuka mubawumukisa because it is your generation. So if you leave it for people, it's up to you. Ekya tujja kuleeta ku Khalifa, luli twagala kuleeta ku Council Nalukola, mwenna twagala kuwulira birowoozo byammwe as we see who is eligible to take over Kawempe. Mukama abankumbire mbagala nnyo. Stay blessed. Bye bye.